Omwami Francis Bukenya yatufaako omwaka gwali gwa wakati wa 2012-2014 wakati awo mu myaka egyo we yafiira bambi oyaviira mu bulamu obwensi eno. Nebaza muganda wange Muzungu David owa emboozi y'akadongo kamu kyemanyi kwoli oli wali kasubi kubasooka kwavula stage era yalina etterekero lya emboozi y'akadongo ka Music Library and History Center. Yasooka okugendayo ewa Francis Bukenya nga gye bamuziika nga bateekawo amayinja olw'embeera bambi bwe yali biseera ekyo bamwamiramu n'omuddo temanyi fenzika yafenze nganze nzika ndala naye nabali baziika bulala naye nga mwamiramu omuddo. So mwami Ssebatta yagambye nti omwami ono oba omwana ono yakola kinene nnyo ngera bw'ogenda okuwulira. Francis Bukenya ensi oba oli awo naddala bano abali eno mu mulembe guno baadde tebamumanyi bulungi bajenizi naye nga musajja yakola ebintu nno ebyewuunyisa naddala mu bibiina bye yalimu ekyamatendo Matendo Promoted Singers wa Mwami Ssebatta then ne mu Zebra Assorted Singers nga bamaze okuva ewa Mwami Ssebatta ba Fred Sebale Irene Nakitto Betty Nabulya ne bagenda ne bakola ekibiina ekyo ekya Zebra Assorted Singers wa waliwo ekibiina kye basooka okubeeramu nga balimu n'omukyala Prosi na Nyiti Nabigumira nga amaze okwawukana ne Mwami Ssebatta kati ate bwe baveyo ne bagenda ne bakola ekyo ekya Zebra Assorted Singers. Naye Francis Bukenya ono yali musajja muwandiisi wa nnyimba ennyimba nga entumbo ey'omugoowa olugamba ne lukomawo ennyimba nga bamulyasooka lunyini lwe tukubye yaluwandiikako ennyimba nga olw'omutembeeyi ye yali ng'ayimba ng'omutembeeyi kakati Kanyankole paati eyo gy'ayimba yali ya Francis Bukenya. So yali musajja w'amaanyi nnyo mu kuwandiika ate era ne mu kuyimba. So ngenda batuusaako Mwami Ssebatta nga ayogera ku Francis Bukenya ono. Video gy'ogenda okusooka okulaba yali ya Francis Bukenya nga bayimba mu kibiina ekya Zebra Assorted Singers ng'ayimba ne Betty Nabulya kuba bayimba entumbo y'omugoowa balina n'oluyimba olw'akaana nkagaanye. So ye video gy'ogenda okusooka okulaba olabe Francis Bukenya bwe yali afaanana era bwe yali ayimba then ne wali nga Mwami Ssebatta amwogerako era ojja kulaba ekifaananyi kya Francis Bukenya. Kale kati nyumirwe emboozi eyo eya Mwami Ssebatta ng'ayogera ku mutabani we Francis Bukenya wagamba nti ye yakola n'ekyafaayo Mwami Ssebatta kyali takolerangako ku bayimbi balala. Nnyo bannange mwenna abanda bana bampuliriza amanyi erinnya nze Fred Ssebatta ndi muyimbi wa kadongo kamu ate omugundiivu era nga ndi Star of Africa 1996-1997 kati nno nzize muzayi katono nnyo. Star of Africa luyimba ki olukufuula Star of Africa? Oluyimba baana bange lwe lwanfuula Star of Africa. Kakati nze okujjukira mugenzi ono nti we yafiira waliwo ebizibu bingi nnyo tutasobola kumuteekateeka nga mu ngeri yanditeekeddwa omuntu omunene lwaffe kubanga ono hero waffe hero w'akadongo kamu. Ngamba omuntu hero ono y'omu ku bantu abatono bennina abawandikako mu kitabo kyange nga nze namuyigiriza okuyiiya naye nga yawandikako mu kitabo kyange. Era senga kitegeeza ki omuntu okuwandiikako mu kitabo kyo? Kya mukisa nnyo obanga nze nakuyigiriza n'oba nti wasobola okuwandikako mu kitabo kyange nga tuyiiya. Kakati ono y'omu kwaba abatono abasobola. Era waliwo ekintu ekyafaayo kimu kyenjijjukira buli kaseera naye Mukama ansaasire nkyogere nti najja nenfuna ebizibu bingi nnyo emabega awo myaka egyo egy'emabega
naye muntu yatambula emairo 9 ng'ava e Makindye najja ku Kitende Entebbe Road bwe nali mbeera ku 9 n'aŋŋamba nti muzeeyi toggwa amaanyi tujja kukola n'alutambuza n'aluzzaayo n'ajja nga nannambulako okutuusa yagamba waliwo olimba mwe muluyita circus era nange bwe nduyita kubanga bwe twalutuuma omuvubuka ono yali ebiseera ebyo omuvubuka yajja n'ebitundu 3 kyesirabanga ku muyimbi yenna oba ku muyiiya yenna ku be nayigiriza yajja amaze okubiwandiika ebisatu yajja amaze okubiwandiika tudigidde olunaku lw'amasanyu mukyalo ebintu byateredde naffe tugenda kuduulanga yiino enju yaffe yawedde kuliko ennyumba za Beti omukopi akubanja n'akuyita n'embwa Balandi Road nga bakambwe ffe tuwonye okulangirwanga nkwebaza n'okunyiikira okukola n'otoddanga mu lugambo omukazi ayiye mulungi nze gw'ompaniridde mu kuzimba gira tukole n'endagaano ennyumba eno ngisse mmanjego nga ndayira mugagatondo teriba mulala agitwala enakuya obupangisa ogiwonye nkujje mu kaziga akafunda laavu yo ngisanyukidde kati nno munnange mukwano wano weetunaasulanga n'agamba nti buma biseera byo nali nnyimba oluyimba nandize ndi mu kuyiya oluyimba teriba ddogo ate emikwano nkomyewo mbakubye enzijeewo nga ngenda mu katale kugula ngege luli ku lw'omukaaga nasooka ku bano baziwuuba babisatu tebakuseera ate munne yaŋŋamba nti zooyo zaadduze eddagula ku nze onengege zaali nsava naye nga waatadde googolimbo omulala yaate baabwe nga tunda bino by'amagumba byenva ndaga ku kimeeza era ne tuzigulaawo yonjanga omulimu gw'olikola be bwe wettanirwa kye nazudde ono kwe yava tuseere yali njogera yina buyonjo bessaagulako we baava ate omuyita ekikuuno baliyita eddogo kaakati nalaba nga ekintu ekyo ne ndowooza nti Katonda nga ffe abamu waliwo oga nti naye omwoyo gwe gugamba kigwo kutuusa we nakkiriziganya naye ne tuyiya oluyimba olwo ne luggwa ate nange ne ngiyiya oluyimba teriba ddogo ne luggwa naye nga enyiika gye nali nina ku mutima kwegamba ye yali nga nsobeddwa owulidde waliwo ebintu bye sijja kugendamu nnyo kubanga kino kya kitiibwa gye tuli tetugenda kuteekamu kintu kya nyiike naye ng'ebyenyiike bingi bijja kujja mu maaso eyo kaakati y'omu oba muwulira oluyimba mu lyasooka yalimu mu kuluyiya ate ye yayimba ng'omwana owange kaakati ne tuyiya oluyimba lutambudde ensi yonna buli muntu awulira ku luyimba olwo n'abalaba obulabi n'abazungu bennyini kubanga naliko n'abajamani awo mikwano gyange naye bajja nga balina oluyimba lumu lwokka olubaleese okulaba nga ndi ku show eya Serena kaakati ne balulaba ne basanyuka nnyo kubanga kyebalaba eri era kyebasanga eno naye bagambe nti bakyusa ku kukola tukerawo okubuukabuuka kale nno byonna nsaba Mukama amuwummuza emirembe ate era
bannaffe enzikiriza yaabwe omanye enzikiriza yanjawulo nze ndi mulokole naye bannaffe bagambye nti ali mu kaseera ka purigatory naye ngono ffe nga aba Matendo waliwo n'omukyala omulala badde mulabyekaawo oba yakitegedde naye ndoza agenze ffe tulinga abajulizi be ku kyalo kuno ku kitundu kino ti omuntu ono mwe muba mwali temumanyi nti wa kitalo yali wa kitalo nnyo kubanga yeeyisa bulungi era tulina ekyokulabirako bwe twabadde twogera ne bannaffe tumuyigirako ki abantu ng'abo babadde batubuulira wali musosodoti abuulidde ebintu birungi nnyo abantu abalungi tubayigirengako ki kakati ffe tubayigirako tumuyigiddeko ebintu bingi ate era ejja kusigala mu kifaananyi kyaffe nga yali muntu mulungi era nga hero wa Matendo Promoted Singers ekibiina ekikyasinze okugundira mu bibiina ebyakadonka mugowa chimpini gwa suti tumba katumba langu tensubedo Rute majimbi zinge doli to soko mperembo agambye atya nti bwabaddeeka ng'omusuza ddala atemyanga kawundo ongambye nti nange kyekimusi kyali muntu amagezi gaweddemu ng'embada ne bwandagira okumba wasuze sikyerogoza nti ne namaze okugonda mugowa lumpene guzimbe nyamulipe yegeyege pimpiro kati bagome ekidompe kalibe tumpe gendome empisindo gambye atya nti nawulira afa ejangu omukwatekako omwoyo kansemberenze nange kyekimu nawunga bwatta bakabina kakendi buta yembuza baka bajje mu kyekyo akasagala ennyumbunge nenva akatuyo mugowa kipinapina lubbe dimene emposo lumbegedde omindo tukwaniriza ku Kabyanzo Media.